omulungi andaba nkubuuzaako nti oli otyeyo weebale kutugoberera. Nze Gita Charles oba Inspector Gita Charles nga ndi muzannyi wa mizannyo ya ku stage ne ku butambi. Ndi wano olunaku lwaleero okukuwoola osobola okubeerawo olunaku lw'enkya ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 20 nga tuli ku show ya mwana muwala Justin Bella. Justin Bella alina show yo olunaku lw'enkya ku Pearl Lodge e Namasuba. Nkusaba obeeyo olunaku lw'enkya tuwagire. Gwanyumirwa emizannyo ku stage anyumirwa okuyimba janga akuyimbira obuyimba bwe bwonna onina bitole keyayo alavuyo zonna agenda zikuyimbira ate nga yeeteeseteese bulungi. Justin Bella y'omu ku baana abayise mu ngalo zange mu kubatendeka okuzannya n'okuyimba okuva mu Up Arrows Entertainment Kampala Makindye. Tukwaniriza nnyo olunaku lw'enkya okuyingira mu 1 gwokka. Tugulawo emiryango ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ku makya. Jangu mukwano gwange, jangu otuwagire, jangu owagire Justin Bella, jangu obeerewo ku show ye ey'omwaka guno 2026.